Akabenje kano kabadde mu ttawuni ya Iganga enkya yaleero. Takisi ebadde eva Mbale nga yeetisse abasaabaze yetomeraganye n'emmotoka y'ebizigo. Emmotoka ya takisi eno esibidde mu maduuka. Kigambibwa nti emmotoka y'ebizigo yeyingidde ekkubo. Abadduukirize n'abamu ku babaddewo batubuulire bwe gubadde. Ey'ebizigo ebeera eva Kaleroodi ku mwana ng'eri kuyingira oluguudo, eya takisi ebeera eva Mbale ng'ejja Kampala. Begaana owa takisi aboneka abaye kuvuga sipiidi erigera ku nga 3-4. Ono yayingira buyingira oluguudo, owa takisi abaye tasobola kontrolinga motoka eno kola ki? Kusiba. Ono yayingira buyingira, akisidenti yayita agemagana, ono okutaasa abantu yajja yasibira ku bizimbe. Ow'ebizigo avuga takisi y'ebizigo yayita yasala mu ttale tafuireyo ati oba gano galiwo ki maini ayingire buyingira oluguudo. Owa takisi olw'okwenda okutaasa aidye supiidi yamukoona ku ensonda y'eitaala yamala yabamuka yajja yatomera ekizimbe. Abasaabaze abaire mu takisi mubairemu abantu nga 10, mubairemu akosebwa mulala ekintu kimusaza eriiso. Abandi bafuna ku obukosefu katini kakitibere bw'amaani. Abalwaire bano abakosebwa ababaire mu takisi nga basoboire okuba nga babalimusa mu enakavule era nga bali kusobola okubakolako. Omuntu omu yagambibwa okuba nga alumiziddwa mu kabenje kano so nga badereva b'emmotoka zombi bagambibwa okuba nga badduse. Poliisi eriko byeyogedde ku kabenje kano. Nga okulabula nti bw'oba oyingira oluguudo oteekeddwa okwetegereza sayidi ne sayidi okulaba emmotoka eba esemberedde tolina kuluyingira. Then emmotoka eba ekuli wala awo oba oli waddemu okuyingira. Naawe ali ku highway bw'oba otuuse mu built-up area, trading center, kibuga, oteekeddwa okukendeeza speed kubanga osobola okufunamu okutaganyizibwa kwonna ku luguudo. Oyinza okwekanga omuntu, okwekanga owa boda, okwekanga kyonna. Kati oba oli ku speed okomekereza otomedde. Wabula nga traffic police Iganga tuli mu kunoonyereza okulaba nti ani yabadde ku nsobi, yabadde ava e Budaka ng'adda Kampala oba ne yabadde ayingira oluguudo. Emmotoka zombi zigiddwawo ne zitwalibwa ku poliisi e Iganga.